Ebibuga okuli Kampala, Nansana, Jinja, Mbale, Busia n'ebirala byemu ku bisingako abaana b'oku nguudo era alipoota ziraga abaana abawerera ddala 1.5 basula ku nguudo zino. Omuwala ono gwe sigenda kwatula mannya na buli kimukwatako wa myaka 8 era omwaka oguwedde obutakkaanya obwali wakati wa nnyina ne kitaawe yali abiraba bulungi. Taata n'akubira maama essimu n'agamba njagala kulaba ku mwana wange kate nga nange njagala ogende wa taata. Kati taata n'agamba otampa mwana wange genda leeta poliisi. Taata n'ajja n'abapoliisi nga bali mu leeya nga ye maama takimanyi nti bapoliisi. Gwe obategeera otya nti bapoliisi? Taata ye yaŋŋamba. Ensonga za maama ne taata nga zitwaliddwa mu b'obuyinza, omwana agamba nnyina yapanga omusajja n'amutegeeza nti ye kitaawe omutuufu era poliisi bw'emubuuza oli gw'abadde abeera naye amwegaane. Nga maama yali ayagala bafune omusajja omulala gwabeere nga gwe bapangisa abeere nga ye taata wange. Kati oyo omusajja ne bantwalayo nga simumanyi naye nga kyokka alina ebifaananyi byange. Ensonga gye zaggweera nga poliisi eragidde omwana ono abeere n'omusajja omujja gwe yakalaba era olw'okuba kino yali takyagala yadduka awaka ne yeesogga obulamu bw'oku nguudo. Nange nali njagala okubeera ne taata ne baganda bange. Omulenzi ono gwe sigenda kukulaga naye alina emyaka 9 era yamala emyezi 6 ku nguudo z'e Nansana ng'asaba bayise ensimbi n'okulonda scrap. Maama ng'ambonereza siteepu maaba nenzirukayo ndakusiteeki. Agamba yali abeera ne nnyina omuto wabula ng'amubonyaabonya ebitenkanika ekyamuviirako okudduka awaka. Yali ankubiriza anjuzisa ebintu bingi nga bali taboozesa. Ndi nenzirukayo nga njozesa engoye ngenda ku siteeti nensaba ekikumi bibiri n'ekimwe ng'amazzi. Street wagenda kuyaawo? Nansana. Abaana bano bombi aba Mission for All be babajja ku nguudo ne babaleeta ku Ebenezer Rehabilitation Center eKyampisi mu disitulikiti y'e Mukono okubabudaabuda n'okubajjamu empisa z'oku nguudo. Ne tugezaako okubalaga omuntu bw'alina okuba n'omugaso ogw'okuba mu maka. Ne tubalaga nti okubeera ku nguudo si ye solution. Ensonga olina kuba mu maka, omuntu akulira mu maka. Abantu bangi abawonye obulamu bw'oku nguudo ne bafuuka ab'omugaso mu ggwanga ate nabo ne babaako obulamu bwe bakyusa. Pastor Wilson Bugembe, omuyimbi Eddie Kenzo be bamu ku bazze bakyogera lunye ku ngeri gye baawonamu obulamu bw'oku nguudo wabula abazira abatayogerwako be bantu abali emabega w'okukyusa obulamu bw'abantu bano na kiki kye bateekamu okubafuula ab'enjawulo. Ruth Nansubuga, omu ku babudaabuda abaana abalabirirwa Mission for All, agamba bamala akabanga akaweerako ku nguudo zino nga beetegereza abaana. Tugenda ku street n'osooka no familiarizinga ne kitundu ekyo n'omanya abaana bali mu kitundu ekyo okubajjako n'obakwana no interactinga nabo n'onyumya nabo. Kati mu process eyo omanya ki ekituufu n'omwana engeri gy'omukwatamu okumuggyako. Bo bangi naye bonna si nti ali ku street ayagala okuvaako. Okujja omwana yenna ku luguudo ekitongole oba omuntu sekinnoomu ateekeddwa okusooka okuyita mu b'obuyinza okuli poliisi n'abakulembeze b'ekitundu olwo bw'atwalibwa okumubudaabuda ne kutandika. Process ya rehabilitation mpanvu nnyo. Kati we tumutwala nga bw'onoogamba ntutte omwana ewaka ewange mututte mu famire yange ne mumwaniriza ng'omwana. Olina okumanya obulamu bwatandika butya, wava otya mu bazadde bo n'ogenda ku luguudo, kyava ku ki kyoyagala, kikyo wandiyagadde. Kugamba byonna byonna obibuuza omwana ono. Netumala ne tubazimba buto okubajjira ddala ku musingi ogw'obuto ng'era omwana bw'afuna ewaka. Ababudaabuda nga bamaze okutegeera ekyaddusa omwana waka batema empenda okulaba butya bwe bakomyawo emitima gyabwe. Omukwano gw'otadde wakati we n'okumuzzaamu amaanyi nti oli mwana oli muntu osaanidde okuba ng'ofiibwako.
eyo bond gy'olina okusooka okcreatinga. Bw'ocreatinga bond eyo n'omwana nekiyali nebadde takubuulira akyogera. Kumuyigiriza empisa z'alina okweyisa, okumukyayisa by'atalina kukola, okumusima n'okumwagaziza ebyo by'alina okukola, okumusomesa eby'omu kitabo n'ebya Katonda, n'okumusomesa obuwanga bwe ng'omwana bwaba bwetaaga. Ku nguudo zino bayigirako emize mingi n'okusingira ddala obubbi, wabula okubajjamu emize gino babagazisa eddiini. Okukyuka si kwa buli omu, era buli omu akyuka okusinziira ku mbeera ye gye yayitamu n'ebizibu bye yasanga. Waliwo oli eyakyawa n'awulira nga n'ekintu kye bayita muzadde oba muntu takyayagalira ddala olw'engeri gye yayisibwamu bambi. Kati okukyusa omwana bw'atyo kitwala ekiseera era tekiba kyangu. Okuzza omwoyo gwo ng'oyita mu ddiini, tubabuulira enjiri, tusaba nabo, tuyimba nabo. Ebyo byonna bw'ogenda omulaga nti naye mwana asaanidde okubeera mu bantu, asaanidde n'okuba n'abazadde, process eyo yemuyamba okuba nga anyiga ebiwundu ebimuli ku mutima. Agamu ku mateeka agafuga ebitongole bino kwe kubudaabuda abaana bano ekinene nnyo omwaka gumu oluvannyuma babazzeeyo mu bazadde, wabula Nansubuga agamba si bonna nti babeera baagala okuddayo. Nga bam raping togendagenda na mwana first, ojja kusooka ogendenga ku LC bakulagirire, then gwogendeyo nga toyina ki, toyina mwana. Sylvia Nakimuli akulira ekitongole kya Mission for All agamba newankubadde ebbanga ttono lye bamala n'abaana bano, bangi emitima gikyuka ne baddamu n'okusoma. Abaana bano bayithayo bw'obafuula mukwano gwo n'obannyonnyola obuzibu obuli mu muze omubi gw'abadde akola, baguvaamu. Ate baguvaamu mangu, kitwala ebbanga naye nga bawuliriza, ate bavaamu ne bafuuka abantu abalungi. Ebbanga lyemaze n'abaana bano kindaze engeri gye bakyuseemu, kubanga ku bonna tekuli ayagala kuddayo ku luguudo olw'ensonga nti baasulanga mu mpewo ssaako okulya ku kasasiro. Nsagala. Lwaki? Nakuwa ku street. Embeera y'oku street eri etya? Mbi etya? Toba n'osula. Gwe wasulangawo? Mu box. Boxi? Boxi yaani? Nagisangawo n'ennyini nsulamu. Nakimuli alina essuubi nti abaana nga bano nga baddiziddwayo mu maka g'abakadde baabwe nabo basobola okubaako olubimbi lwe balima okulwanyisa ebikolwa ebyabaviirako okudduka awaka. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.